Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezekieri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Osobola n'okwegatta ku ssomero ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbirwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaasanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Saapolo Kaggwado. Tulina endagaano nga yefaana yokka. We have a unique covenant. Matayo 26 Matthew 26, olunyiriri olw'27. verse 27. N'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawanga agamba nti munywe ku kino mwenna kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya oguyika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Kino kyokka okukimanya To only know this, nti endagaano that the empya covenant, yakolebwa na musaayi the new covenant, gwa mwana wa was Katonda, made of the blood of the Son of God. kigifuula okuba ey'enjawulo ennyo. It makes it to be unique and special. Era ffe abagirimu For us who are in it, twandiba tutambuza malala we would be walking proudly, ag'ekitalo amazingly, kubanga endagaano eno because this covenant yakolebwa na musaayi gw'omwana wa was Katonda. made by the blood of the Son of God. Mu Byebbulaniya essula 13, In Hebrews chapter 13, Byebbulaniya essula 13 Hebrews 13, olunyiriri olwabiri, verse 20, naye Katonda ow'emirembe eyakomyawo okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera ye Mukama waffe Yesu. now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Agambye eno endagaano ya kika ki? What kind of a covenant is this? Ya lubeerera. Is everlasting. Amakulu gaakyo nti tetulindayo ate endagaano ndala. We are not waiting for any other covenant. Eno endagaano gye yakola ku mulundi guno This covenant that he made this time round ya lubeerera, ya mirembe na mirembe na mirembe na buli it mukkiriza is from n'agamba everlasting nti to everlasting, and every believer say, kino kifuula endagaano eno this makes this covenant okubeera nga yefaana yokka. to be unique. Endagaano ez'edda Our old covenants, Katonda bwe yazikolanga, whenever God would make them, njala tulabe kye yakozesanga. we want to see what he used to use. Olubereberye 15 olunyiriri 9. Genesis 15 verse 9. N'amugamba agamba Ibulayimu n'amugamba nti ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka 3 n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka 3 n'endiga ensajja eyakamaze emyaka 3 ne kamukuukulu n'ejjiba etto. Hallelujah. Olunyiriri 18 lugamba ku lunaku olwo Mukama n'alagaana ne Ibulaamu ng'ayogera nti ezzadde lyo ndiwadde ensi eno okuva ku mugga ogw'e Misiri okutuuka ku mugga omunene. Buli omu n'agamba amiina ennungi ennyo. Everyone say great amen. Eno endagaano yagikola naki? What Yakozesa ki? did he use to make this covenant? Yakozesa omusaayi ogw'ensolo. He used the blood of an animal, Ente enkazi, an heifer, embuzi, a she-goat, endiga, a ram, kamukukulu and a turtle dove, n'ejjiba. and a young pigeon. Olw'endagaano ng'ewedde And the akozesa covenant was musaayi done. gwaki? What kind of blood has he Akozesa musaayi used? gwaki? What kind of blood has he used? Era mu Byebbulaniya In Hebrew, essula ey'omwenda chapter 9, olunyiriri 19 verse 19. agamba nti kubanga buli kiragiro bwe kyamalanga okwogerwa Musa eri abantu bonna ng'amateeka bwe gaali, n'atwalanga omusaayi gw'ennyana n'embuzi wamu n'amazzi n'ebyoya by'endiga ebimyufu ne zoobu oba zoobu kyekyo n'amansiranga ku kitabo kyennyini era ne ku bantu
bonna ng'ayogera nti guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira. Mwekiri mu Bayibuli yo? Do you have it in your Bible? Eno ndagaano. This is a covenant. Olwo ka tuli ku Musa, Ibulayimu twamuvuddeko dda. We are now talking about Moses. We have left Abraham. Endagaano Katonda gye yakola. The covenant God made Ne Musa with yakozesa Moses. ki? What did he use? Wangi? Musaayi gwa nsolo. He used the blood of animals Okola endagaano gye yakola n'abaana ba Isirayiri. to make the covenant he did with the children of Israel. Naye njagala mu ssuula y'emu eyo But in the same chapter, ogende mu lunyiriro 11. go to verse 11. Abaebbulaniya 9:11. Hebrews 9:11. Agamba naye Kristo bwe yajja, kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja, n'ayita mu weema esinga obukulu n'okutuukirira, etaakolebwa na mikono, amakulu etaali ya mu nsi muno, so si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, naye lwa musaayi gwe ye. N'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. N'agamba nti kuba oba ng'omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi ebimansula ku bantu abo balina empitambi bitukuza okunaaza omubiri, omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Amen. Buli omu n'akubya ne Yesu engalo Oh, ez'amaanyi everyone ennyo. clap unto Jesus. Omusaayi guli ogw'ensolo The other blood of animals, mbu gwatukuzanga mubiri, that it could sanctify the flesh. gwatukuzanga bintu bya mubiri, It would purify things of the flesh. naye ogwa Yesu But that of Jesus, guyingira mu mwoyo it goes into the spirit ne gunaaza ebirowoozo ebifu and purges our okuva conscience. lwe walokoka. From the time you got born again, Omusaayi ogwo gwayingira mu birowoozo byo. that blood entered into your thoughts. Okulokoka si kulokoka bulokosa abooluganda, Being born again is not merely being si born kwatula again. bwatuzi. It is not simply Omusaayi confession. gwa Yesu The blood of gwayitawo ne Jesus guyingira mu mwoyo gwo entered into your ne spirit gunaaza ebikolwa byonna byonna ebifu. and washed all the dead works. Era bwe twogera kaakati As we speak right now, wenna watukula osinga n'omuzira obweru you mu are birowoozo. as pure and white more than snow. Naye musoma nze nga ntera okulowooza ebibi ate ne ndoota How n'ebibi. come I dream of bad? I have nightmares and think Ebyo bad kyali mu things. mubiri, nze nkubuulira. Those are still in the Yesu flesh. kye And I'm yakola telling you what Jesus omusaayi did. gwe. No, His kino blood. kikulage n'olwekyo Let this one show you therefore endagaano gye tulimu ya njawulo the nnyo. covenant in which we are is special. Siyina na kutandika kwegeraageranya na Ibulayimu, I cannot begin to compare myself to siyina Abraham. na kutandika kwegeraageranya na Musa, I cannot begin comparing myself to Moses. kubanga endagaano zaabwe Because their covenant, musaayi gwali gwa nsolo it was blood nga of gunaaza animals. kungulu, It could only naye reach on guno the ogwa surface. Yesu But this one of Jesus, gwanaaza ebirowoozo byange cleansed byonna. my conscience. Era buli Katonda lwakutunulako bw'ati alaba time the Lord ebirowoozo said, ebyanaazibwa He sees n'omusaayi gwa thoughts Yesu, and conscience that was washed by the blood ebyatukula of bisinga Jesus, n'omuzira that is obweru. more white than snow. Kampulami n'abakkiriza, Oh, let me hear good believers, amen. kampulami y'abo abakkiriza ekyo. Let me hear amen from those who believe that. Erinnya Mukama waffe lyebazibwe. Praise be the name of the Abamu Lord. ku bwe mukeera ku makya Some of you wake up in the morning, ne weekubako olaba obaddala oli mulokole, okubanga olina ebintu by'olowoozezza, olowooza ebyobunafu, olowooza ebyokutya, you have thoughts of fear, ozeemu n'olowooza ebyokulemwa. you have thoughts of failure. Kati ogenda otandika okusaba ng'olaba tosaanidde, Now, as you begin to pray, you feel unworthy. olaba nga Yesu akutunuulidde n'amaaso amakambwe, You see yourself as if Jesus is looking at you. ng'ate omusaayi gwe gwakunaaza we mukwataganira naye. Yet his blood cleansed you. Omusaayi gwa Yesu gwakunaaza we mukwataganira naye, watukula olinga You omuzira are as more white than okutukula. snow. You are more white than snow. Kampulami n'ey'amaanyi ennyo. Let me hear your greatest amen. Ekyo kyawula endagaano eno
This one separates this covenant ku ndagaano endala zonna from Katonda ze yali all akoze other n'omuntu. covenants that God has ever made with Erinnya man. Mukama waffe libazibwe. Praise be to Jesus. Teweerabira nti endagaano eno Don't forget that this covenant, yagikola ku lwaffe so si ku lulwe. he did it for us, not for his sake. Ffe tusobole okubeera mu nkwatagana ne Katonda nga ya ndagaano. That we may be in a relationship with God that is Kati ndi wano covenanted. okutegeeza nti oli mu nkwatagana ne Katonda, enkwatagana nga ya njawulo tebangawo. I'm here to tell you that you are in a relationship with God in a special way that has never been. Bw'obanga okikkiriza kampula If mina ye you ennungi believe ennyo. it, let me say amen. Kampula mina ye ennungi If you ennyo. believe it, let me just say amen. Haleluya! Hallelujah! Mbu Yesu teyayingira Jesus never na entered musaayi gwa mbuzi kuba gwali with the blood of goats tegusobola kuyingirayo because it could not enter there. eri mu watukuvu awatali wano ku nsi. The other holy place, not here on earth, Naye yagendayo na musaayi gwe but he entered there with his blood. mbu n'atusasulira okununulibwa kwaffe And he paid for our redemption, okutaggwaawo. eternal Buli redemption. omu n'agamba amina y'amaanyi. Everyone say amen. Ate ng'omusaayi gwe gumu In the same blood gwe gutukwataganya naye is gwa what ndagaano. connects us to him. It's Amakulu covenanted. gaakyo nti ndi mu nkwatagana ne Katonda. That means that I'm in a relationship with God Enkwatagana etebangawo wano ku nsi. that has never been here on earth. Wandibadde weerabira ago agalooto ge waloose. You would have forgotten the nightmares you had. Wandibadde ogeerabira ago agalooto. You should have forgotten them long time ago. Wandibadde weerabira ebyo ebizibu You ebikwetoolodde. should forget the problems around you. N'osooka osiima Mukama And you first appreciate God olw'enkwatagana gy'olina naye nga for yeefaanana the yokka. relationship you have that is unique. Weebale nnyo Yesu. Oh, thank you, Jesus. Kiki ekifuula endagaano eno okuba ey'enjawulo ennyo? What makes this covenant to be unique? Mu Baluumi In Romans essula 3 chapter 3, onyolo 23. verse 23. Weebale nnyo Yesu. Oh, thank you, Jesus. Baluumi 3:23. Romans 3:23. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, For all have sinned and come short of the glory of God, naye baaweebwa obutuukirivu bwa buwa. being justified freely. Abaali bagenda mu geyeena kati bakyagenda mu geyeena Those ku that were bwereere. headed to hell, they are no longer going there. Abaali baakutuka ku nkwatagana ne Katonda kati balina enkwatagana ne Katonda Those ku that have broken bwereere. the relationship with God, they are now connected freely. Naye baabwe obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Being justified by grace through the redemption that is in Christ. Katonda gwe yasaawo okuba omutango oba ekiweebwayo ekireeta emirembe. An offering that brings peace. Olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe, olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda, Katonda ng'agumiikiriza. Buli omu n'agamba amiina. Everyone say amen. Okirabye nti bonna baayonoona Have you seen that all sinned ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda? and fell short of the glory of God? N'ekyo nga tewali n'omu There was none ayinza kukola kintu kyonna that could do anything okuweebwa obutuukirivu. to be given righteousness. Mbu naye But baaweebwa obutuukirivu bwa buwa. they were freely given. Twaweebwa obutuukirivu bwa bwereere. We were given righteousness freely. Tetulina kye twasasula. There is nothing we paid. Talina kyatugamba kukola. There is nothing he told us to do. Buli omu n'agamba amiina. Everyone say amen. Oli mu nkwatagana etebangawo You are in a relationship that has never been, naye nga wagifuna ku bwereere. but you got it freely. Ebyo bye bitera okuntabula. Those are the things that disturb me sometimes. Bw'ali olokoka When you are getting born again, ng'ofuna ekirabo ssemalabo, you get Kubanga. the mother of gifts. kirabo ki ekisinga okulokoka? Which gift is greater than salvation? Mbuuza, kirabo ki ekisinga okulokoka? Which gift is greater than Tewali. salvation? There's nothing. Bw'ali olokoka When you are getting born again, wakkiriza bukkiriza mu mutima you gwo simply believed in your heart n'otula n'akamwako and confess with your mouth, n'olokoka and you are given salvation n'ofuna ekirabo ekisinga ebirabo byonna. and receive the mother of all gifts. Waweebwa buwa. You were simply given. Wali tosaanidde, You are not worthy. wali You tokikoleredde, are not work for it. tewali Saala yalinza There is no kireeta. prayer that could bring it. Walokoka lwa kisa. You are born by grace. You are born again by Ekintabula kye grace. kino. What disturbs me is this. Kati oli ayagala mmotoka. Now someone wants a car.
atandise okubuuza saala ki ezireeta emmotoka. He's asking what kind of prayers can bring a car. Bamugambye dda They have already told him, ojja kuyingirako mu kusiiba. you will have to enter into a fast. Kansooke mbuuze Let me ask. siwakanya kusiiba teetama I'm muntegera not against fasting. bw'ali olokoka wasiiba. When you get born again, did you fast? Bw'ali olokoka wasiiba. When you are getting born again, did you fast? Kati oyagala mmotoka osiiba. Now you want a car, you are fasting. N'olwekyo emmotoka esinga obulokozi. Therefore, a car is greater than salvation. Kyekitegeeza. That's what it means. N'olwekyo emmotoka esinga obulokozi. A car is greater than salvation. Erinnya Mukama ffe ebaze. Praise be to Jesus. Ngambye nti erinnya Mukama ffe ebaze. Praise be to Jesus. Kiki ekifuula endagaano eno okubeera ey'enjawulo What ennyo? makes this covenant special? Abagatiya Galatians essuula 4 chapter 4, onyo olwokuna. verse 4. Naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunule abaafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana era kubanga muli baana Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe ng'akaaba. Amen. Nga baby wakaabira taatawo. Like baby cries for daddy. Ngambye nti ng'omwana bw'akaabira taatawo. Like a child cries for his dad. Bwe kityo olw'omusanvu. Verse 7. Naawe tokyali muddu naye No more servant, but mwana. son. Obanga oli mwana If son, era oli musika ntegedde nga gy'agenda. N'ategedde nga gy'agenda. I knew he was Kala headed there. okwogera ku mwana. When he begins talking of a son, Agenda ku busika agenda ku he's bintu. going into stuff, Ng'ate Katonda ffe tagenda kufa. and our God is not going to die, Naye ffe tuli basika. but we are heirs. Hoteri gye yandisuzeemu wano e Kampala nze njo The hotel gisulamu. where he would have slept, is Olumotoka lyandivuze wano e Kampala nze nja okuluvuga. it is me to cruise Engoye it. zeyandyambadde nze ngenda ozambala. Nze musika wa Katonda wano ku an nsi. heir to God here on earth. Kampula amina y'abasika. Oh, let me hear amen from heirs. Kampula amina y'abasika esingakaawo. Let me hear amen from heirs. Hallelujah! 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 Hallelujah. Agambye mutokyali muddu. He said, you are no more servant. Teweerabira nti endagaano Katonda gye yakola ne Ibulayimu. Don't forget that the covenant God made with Abraham. Ibulayimu yafuuka muddu wa Katonda. Abraham became a servant of God. Isaaka yafuuka muddu wa Katonda. Isaac became a servant of God. Yakobo yafuuka muddu wa Katonda. Jacob became a servant of God. Bamusa bonna, All the Moses, Badawudi all bonna. the Davids. Ekyawula endagaano ku ndagaano endala What zonna separates this covenant from the rest? nti mu ndagaano eno That in this covenant, kyafuuka muddu I did not become a ng'ate servant. nakyo kyandibadde kya kitiibwa nnyo, And it would have been nakyo honorable. kyandibadde ky'amaanyi It nnyo. would have been Nze okuyitibwa omuddu wa Mukama for me to be called a kyandibadde servant. ky'amaanyi It nnyo, would have been naye great. nafuuka But mwana, I became a son. nafuuka I mwana, became a son. ndi mwana, I am a son. ndi mwana. I'm a child of God. Katonda si mukama wange, God is not my master. Katonda taata God is wange, my father. njogera naye nga I taata. am a child. Kampulira amira Let me y'abakkiriza. hear amen from believers. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Baddu be basabiriza, It is servants that beg. baddu be balomba, It is servants that beg. naye ffe tuli baana. But we are children. Nga tetunaba na kwogera nga yawulidde dda, Before I say he has already nga heard. tetunaba na kumusaba nga yatuwadde dda. Before I ask, he has already Eri oyo ayinza okukola okusinga ne bwe tusaba ne bwe that tulowooza. he is able to do more. Akola okusinga bwe tusaba ne bwe tulowooza, okusinzira ku maanyi ge agali mu ffe, kubanga tuli baana. Because we are Ndi children. mwana wa Katonda. I'm a child of God. Basebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, tukuŋŋanye wano ng'abaana ba we Katonda. have convened here as children of God. Era ne taata waali, And dad is in here. ne muganda waffe waali. And our brother is here. Erinnya lye ayitibwa Yesu w'e His name Nazaaleesi. is Jesus Christ of Nazareth. Era obwedda ayita. He has been passing Agaba by ceeke wano, to place this here. wano n'akwata ku kizimba, And here is touching. waliwo that we mulabye shoulder. ng'akwata ku nnabaana, Someone is waliwo touching gwe nabye the womb. ng'amukwata ku maaso, He's touching the waliwo eyes. gwe nabye ng'akwata mu musaayi There's gwe, someone I saw where he was touching waliwo the gwe blood. nabye ng'amusaako ekibbo, There is one I saw where gwe he nabye was. ng'amwambaza kadaali. I saw one being given a gun. Kubanga tuli baana. Because we are children. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Oli mwana, You are
are a child of God. olw'endagaano eno empya Because of this New Testament tekyaliko covenant. ku Ibulayimu It was not so with Abraham. ng'ate yali mugagga nnyo Yet Abraham was wealthy. yayitirira obugagga katonda yamuwa He omukisa was wealthy. God bless him. naye nga wamuddu But he was a servant. bwatu ne Isaaka So was ne Yakobo and ne ba Jacob, Musa and the ne ba Moses, Dawudi and the ne ba Davids, Sulemaani the bonna baddu Solomons, all of them were naye mu servants. kifo kino But in this place, watuddewo oyo someone is sitting asinga Ibulayimu who is greater than Abraham, asinga Isaaka who is greater than Isaac. kubanga mbu ye Because in him mwana is a child. si muddu He's not a servant. katonda gy'akikola The Lord will do it. ajja kusasula amabanja ago He will pay those debts. ajja sasulira mwana we He's paying for his son. ajja kusasula amabanja He ago will pay the debts. kubanga oli mwana we Because you are his son. ajja kuteeka mu kifo He will ky'otosaanidde put you in a place which you don't deserve. ajja kuteera kuba watali He kkubo will put away where there's no way. ajja kugabira okusinga ne He will bw'olowooza provide for you beyond. tandika okukyusa endowooza yo Begin to change your mentality. sigaanyi kati osobola okuba nga oyambala ngoye I enkadde don't deny maybe you are wearing those clothes, ngoye enkadde second-hand clothes. osobola okuba nga zoyambala ka Maybe they are the ones you use now. naye tandika okukyusa endowooza yo But change your mentality. nina kwambala mpya njereere I have to only wear new clothes kubanga ndi mwana wa katonda because I'm a child of God. eno olwambala You are wearing it eno bw'olangirira as you declare. nteekeddwa kwambala mpya I njereere have to put on new era clothes. mpya njereeze nyambala mu linnya lya yesu It's new clothes that I wear in the name of n'osiba Jesus. buli nyambala mpya mu linnya lya yesu I'm wearing new. sooka okyuse endowooza eyo First change the mind. eriko obuzibu bunene nnyo It has a big problem. endowooza eyo sooka ogikoleko kaakati First work on it. tandika okweraba ng'oli mwana Begin to see yourself as a child of God. toli mulokole bulokole You are not merely born again. Oli mwana wa You are a Katonda. child of God. ensi yonna esobola okuyimirira ku lulwo The wekka whole earth can stand for your sake. kirina buli amina abakkiriza I've not y'amaanyi had a man from oli believer. mwana wa You katonda are a child of God olw'endagaano eno because of this covenant. kino kye kireetera endagaano eno okuba nga yeefaana yokka This is what makes this covenant to be unique. tewali ndagaano ddala katonda gye yali akoze nga abo abagirimu baana There is no other covenant God has ever made where those people in it are gw'osoose children. You are the first. You are the first. gw'osoose You are the first. beera n'okukkiriza mu katonda Have faith in God. beera n'okukkiriza mu faith in katonda tewali kyataakole There is nothing God won't do kubanga oli mwana we because you are His child. toli muddu You are not a servant. olaba n'abaddu abakolera If He does for servants, ate olwo omwana we how about His child? enya mukama waffe ne batono. Praise be to Jesus. njagala ogende mu bebbulaniya 8:6 I want you to go to Hebrews 8:6. weebale nnyo yesu Oh, thank you, Jesus. agamba wano nti naye kaakano ng'ayogera ku yesu He's talking about Jesus naye here. kaakano aweereddwa okuweereza okusinga okuwooma But now He's obtained a more excellent ministry. okusinga okuwooma More excellent. mbu teri kuweereza There is no kuwooma ministry kulala sweeter okugyawo kuno but this one. katulabe Let's see. mbwe era nga bw'ali omubaka w'endagaano esinga obulungi By how much also is a mediator of a better covenant. bintu bya ndagaano Oh, these are things of the covenant. bye bimuwezesezza okuweereza okusinga okuwooma That's what has made him obtain a more excellent mbu ministry. awoomerwa ng'aweereza mu He feels ndagaano sweet eno as esinga he's obulungi ministering in this better covenant. awoomerwa nga If- aweereza He feels sweet. anyumirwa He enjoys. kyakola akyagala He nnyo loves what he's doing mbu kubanga because endagaano eno yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi was established upon better promises. teri bisuubizo bisinga biri mu ndagaano empya There are no promises greater than those in the New Testament. kyekifuula endagaano eno okuba ey'enjawulo This is ennyo what makes this covenant to be special. omuweereza waamu The minister in it, awoomerwa kyakola he enjoys what he's doing. bw'aba akuwa emmotoka awoomerwa When he's giving you a car, he's enjoying the moment. bw'aba kukolera embaga When awoomerwa he's doing for your wedding, he's enjoying the omanyi omuntu moment. asobola okukolera ekintu You know someone can do for you something. nkukoledde nno munna I'm nkukoledde doing kino it ekintu for you, but
Nkute mu liiso zino You sente know zenkuwa this nkute mu money liiso I'm giving you, you are touching my eyeball. nkozeseza buli kyonna kye nnina gw'osobola okubeera I've obulungi used whatever I've ogenda okutuuka mu kintu nga tekikyanyuma By the time you enter into something, it's no longer Naye painful. Yesu But Jesus, ajja n'akamwenyu mwenyu he comes with a smile, n'ateeka sente ku akawunti then places money in the account. kamubulami n'abakkiriza Oh, y'amaanyi let me say amen. owulidde bw'agambye Have you heard what he has nti said? ekyawula endagaano eno ku ndagaano endala What zonna separates this covenant from the rest? yasimbibwa It was established ku bisuubizo upon ebisingayo obulungi better promises. ebisuubizo katonda byonna byalina ebisingayo obulungi All the promises God has, bye yasimba ku ndagaano eno the greatest ones are the ones that he established on this ekola mu bulamu bwo kaakati that is at work in your yagisimba life. ku ebisuubizo ebisinga He established it on Teweerabira better promises. Don't forget nti bwe yali asimba endagaano ne Musa n'abaana ba Isirayiri that as he was establishing the covenant with Moses and the children of Israel, yabagamba he told them, nteeka mu maaso gammwe I place before you okufa n'obulamu life and death, omukisa blessing n'ebikolimo and curses. omuntu kyalondawo kyafuna What you choose is what you receive. bwe munaawulira eddoboozi lyange When you hear my voice, nja I'll give you life and blessing. mutaaliwulire But if you disobey it, kufa na death bikolimo and curses naye endagaano will be your empya portion. But the New Testament, pawulo yagamba yeebazibwe katonda kitaawe wa mukama waffe yesu kristo Paul said, pray, bless eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo every spiritual blessing. ate teyagamba He never said nti yatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo n'ebikolimo that every mu spiritual ndagaano blessing. empya temuli bikolimo In the New Testament, there are no curses. sinnawulira mina abakkiriza I've not y'amaanyi had a ennyo man. mu ndagaano empya temuli bikolimo In the New Testament, there are no ezo esaalo yonona za bwereere those prayers you pray them in vain. esaalo ezonona za You bwereere are only wasting your esaalo prayers. yonona za bwereere You mu are ndagaano wasting your empya temuli prayers. bikolimo In the new covenant, there are no curses. yeebazibwe katonda kitaawe mukama waffe yesu kristo Bless the Lord of our Father, Eyatuwa buli the mukisa Father of gwonna our Lord ogw'omwoyo. Jesus Christ, who gave you mu bifo eby'omugulu mu kristo yesu in nga bwe yatulondera mu in the ye heavenly ng'ensi places. tennaba kutondebwa fe okubeeranga mu ye nga tuliko bulema nga tuli batukuvu mu maaso ge emirembe We are gyonna holy before you. sinawulira amiina y'abakkiriza mu I have nyumba ya not mukama had a olunaku man lwaleero from believers. kyekifuula endagaano okuba ey'enjawulo That's what makes this covenant special. era naawe oli wa njawulo You are special, brethren. yasimbibwa ku bisuubizo It was ebisingayo obulungi established upon better promises. endwadde zirekerawo okutiisa Those diseases should not scare you. za kaseera buseera They are temporal. ey'embeera gy'olimu ya kaseera That buseera situation you are in is temporal. tekyusa ky'oli It does not change your oli identity. mwana wa You are katonda a child of oli mu God. ndagaano ne You are in a katonda covenant with God. ey'olubeerera That is everlasting. eyasimbibwa That is ku established bisuubizo ebisingayo upon obulungi better promises. nabe ni mukama waffe Praise the Lord. ebisuubizo waliwo ebisuubizo waliwo asatu There is 30, waliwo enkaaga there is 60, waliwo n'ekikumi but there is 100. endagaano eno ekolerawa Where does this Kwasa covenant tu work? ku nkaaga oba ku 30, kikumi. 60 or 100? kati ate ebyaddabo gwabijjawa Oh, double, where did you get that from? edabo dabo wabijjawa Where did you get double from? tuli ku kikumi ku We kikumi are 100 out of 100. sinawulira mina abakkiriza y'amaanyi tuli kikumi ku We kikumi are 100 over 100. owatalanta ttaano aleeta ttaano kikumi ku kikumi 100%. ge magoba yesu gaagala oleete Those are the profits God wants bye you to byagala do. okukola mu bulamu bwo The things He wants to do in your life. endagaano eno ekolera ku kikumi This covenant works on 100%. endagaano ekolera ku bulamu obutalwala It works on divine health. sinawulira mina Oh, abakkiriza I've not y'amaanyi had a man from believers. endagaano eno ekola mu bintu birungi This byereere covenant works on good things. abawulira nga bagamba katonda mulungi naye And God is good, but bo bennyini be balimu naye waabwe it is them who is their but. katonda mulungi mwereere God is only good. nakatuli mu ndagaano esinga obulungi We are in a more excellent katonda covenant. takyalinayo ndagaano ndala God no longer has any other eyo covenant. gye yateekawo yalubeerera The one He put yesinga is eternal. zonna It is the greatest of them yerimu all. ebisuubizo ebisinga It's the obulungi one with better promises. era eyo gy'olimu And it's the one you are in. muwafuukira That's omwana where you become a child from. omwo muwafuukira omwana That's where you became a child from. n'akukwasa n'obusika bwo Then He gave you an inheritance. oli mwana era oli musika You're a child and a heir. osobola okuba nga okyasula mu muzigo You may still be renting, naye oli musika but you are a heir. tandika okwenenya
begin to repent. Tandika okwenenya. Begin to repent. Okushusha endowooza. Change your mind. Yadde ndi muzigo muno. Even though I'm in this Mukama anzimbira ennyumba. Lord, you are building for me a house. Ntwala ennyumba zesaagimba. I take houses I never Mukama built. anzimbira ennyumba. Lord, you are building for me a Ntwala house. ennyumba I take zesaagimba. houses I never built. Mukama anze omuloko n'atandika okaba obwavu. And the born again begins to cry of poverty. Okabira ki obwavu? Why do you cry of poverty? Kubanga alina ebisuubizo bingi. Because he has many promises. Olaba ne Isaaka yasiga. Even Isaac sowed mu ndagaano ey'obuddu. in a servant covenant. Yasiga n'akungula mu mwaka ogwo. He sowed and received in that year. Kati gw'obadde ki? What has happened to you? Kiriwa ky'osize. What have you sowed? Genda osiga olyoka omulabe. Go and sow and see him work. Oba enkuba etonnya oba tetonnya. Whether it is raining or not. Yagamba nti leero. He said today Leero lunaku lwange olw'okukkiriza. is my day to believe. Leero bw'onoowulira eddoboozi lye. Then when you hear my voice, Tokakanyaza mutima do gwo. not harden your Leero. heart. Now, Toleta bya biro. don't begin talking of seasons. Ekyamagero kyotwala kati. You take your Wano leero. Here, Okuwonyezebwako kati. You are Wano healing is now. leero. here. Mukwano gwange erinnya lyange nze Hani Mutuukiriza ndi musumba wa Kampala Bible Revelation Church esangibwa e Makerere ewamukubira okwoyo okutambulira mu kutya olw'ebirooto by'oloota oba bibakulootako okusaba n'okusiiba bifuuse kubonaabona gy'oli bifuuse mateeka tokyalina mirembe mu kuwaayo okutudde ebikolimo n'endagaano z'abajjajjaabo naye tolaba njawulo bakusabidde emirundi mingi naye nga tokyukako. Mukwano gwange nkuyita okujja okuyiga ekigambo kya Katonda ekijja okukyusa obulamu bwo wano mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa e Makerere ewamukubira. Jangu oyiga ekigambo kya Katonda buli Lwakubiri, Olwokuna n'olwa Sande. Ojja kumanya amazima agajja okufuula ow'eddembe. Lwaki otambulira mu busibe ate nga walokoka? Mukama akuyambe ng'ojja. Kampala Bible Revelation Church esangibwa wano e Makerere ewamukubira okumpi ne MBI ku Sapolo Kabwa Road. Nkwaniriza